program Amange Kanisa. Mafuta agachusa. Omoyo motoko vuchara. Omoyo motoko vuchara. Omoyo motoko vuchara. Omoyo motoko vuchara. Prayer approach to work because everybody likes prayer. Chari no musache, chari no muwaroro, chari n'abantu, chara. Yasimbe kanisa amwitani Katonda ntiraba nizimbe kanisa yange kulwazi luno n'amaanyi ag'emagombe tegali kinyenya yimiriro gamendi weewaawo. Ekutusibwako Bishop David ne Pastor Saint Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Kiganda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esani kidezi nayo. Olukungana rutuse okukunganya eggwanga okusabira wamo Katonda mwasinkanire eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Papa Okama ebazibwenyo siwulira Mukama ebazibwenyo kati kankubulira amazima galibe gati night prayer kati etandise enkoze etya kati oba obadde olowooza nti olina kyewalabye tolina kyewalabye kati etandika. Chukira abantu nga bataano bagambe nti etandika. Mukwano Yesu bobanga wetegese yimba akukwate nyabula bambi akusembeza obadde wala
Mulinnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Ndagira buli mpewo mbi ekubadde kuveeko. Era ndagira buli lwadde kubadde kewunyisibwe. Era ndagira buli kikubadde kutukutu. Fire! Genda tomudira ngokuva kati nokweyongerayo. Buli maanyi gonna gekisana bade kugengalagera. Fire! Genda musenyi kalamanya lya Yesu. Fire! 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 I declare fire upon you now. I release fire upon you. Command you to go. I 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 command you to go. Fire! Get up and send your color to Mudira. Fire! Get up and send your color to Mudira. Fire! Get up and send your color in your eyes. Get up! Keep quiet and breathe.
anointing, Lord. Lord, we need you, Lord. My God, bring us closer. Where the anointing flows, Jesus. Lord, Lord, I need you, Lord. Lord, bring us closer, Lord. Bring us closer. Lord, I need you, Lord. Lord, I need you. Mukubere engalo nga ziri waggulu oyo Munazaleesi. Mukubere engalo nga ziri waggulu Munazaleesi. Mukubere engalo nga ziri waggulu Munazaleesi. Engalo nga ziri waggulu Munazaleesi. Hallelujah. Check it out. Ayi Mukama ekiro kya leero nazze wano nga gwe neetaaga ggwe, si muntu yenna, sajjiridde muntu yenna. Saagala kulaba mulala mu kiro kya leero, njagala kulaba ggwe. Saagala kusisinkanibwa mulala, njagala kusisinkana ggwe. Saagala mulala kunkwatako, njagala gwoba onkwatako. Gobo nyamba, gobo ntasa, abantu bannemeddwa, ebirala biganye. Yesu gobo nyamba, gwe neetaaga mu kiro kino ekya leero. Era nkwebaza kubanga okkiriza okusinza kwange, okutendereza kwange, saddaaka yange ey'ekiro kya leero ekkiriziddwa mu maaso go. Era nja kuva mu kifo kino nga siringa bwe naze. Ebyange bikyuka, ebyange bikyuka, ebyange bikyuka, obulamu bwange bukyuka, byenfuna byange bikyuka, obulamu bwange bukyuka, obuweereza bwange bukyuka, okwogera kwange kukyuka, ennyambala yange ekyuka, wensula wakyuka, future yange ekyuka, enkya yange ekyuka, ebyange bikyuka. Weebale Yesu. Bira engalo nga ziri waggulu nyabula. Hallelujah! To God be the glory. Thank you very much, choir. You may be seated now. Give the choir a wonderful hand clap for the good work, the good job they have done. Abakwaya mbawe engalo nga nnungi nga nnyingi olw'omulimu amatendo gwe bakoze. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Nga kirungi okubeera mu maaso ga Mukama. Nga kirungi okufissa obudde. Nga kirungi okuleka obuliri bwaffe, bulangiti zaffe, amasuka gaffe, amayumba gaffe, ne tujja mu maaso ga Katonda mu kiro ekifaanana bwe kiti. Bani mwekubireko mu ngalo kyemukoze gye kiri. Yenga olina omukisa kubanga wazze. Kubanga owulira. Sooka owulire. Oba Setaani ayagala oba tayagala, togenda kuddayo nga bwe wazze. Era tosobola kufuluma ano nga bwe wayingiddewo. Gambako nti amiina. Njagala kwogera ku kabi akali Mukwebakira, Webatebakira. Akabi akali muki? Akabi akali Mukwebakira, Webatebakira. Gwenga we wali tunulidde ate we webakidde. Kama ibazwe Yohana 5:5
awo ne wabaawo omuntu eyalina endwadde. Omuntu ono yalina ki? Nga yakamala nayo emyaka 38. Omuntu ono yalina ki? Ziramu mpulire. Omuntu ono yalina ki? Endwadde eno nga yakamala nayo bbanga ki? Myaka 38. Hey. Yesu bwe yamulaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi. Kyeyava amugamba nti oyagala okuba omulamu wangi mukyaliye. Ono yalina endwadde nga yakamala naye emyaka emeka. Yesu bwe yatuuka ku kidiba n'amulaba ng'agalamidde. Yoli Yesu bwe yamulaba ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi. Kyeyava amubuuza nti naye musajja gwe oyagala okuba omulamu? Yakamala ennaku nnyingi, yakamala mu bugongo bava emyaka 38. Bonna osomeri wansi ojja kizuula nti yali aludde ku kidiba naye nga tewali yadde amuyamba kugendamu. Abajjanga ku kidiba nga be bawona be bagenda, n'ayazze eggulo ng'awona n'agenda olwaleero, n'ayazze ku makya ng'awona n'agenda akawungeezi, n'ayazze wiiki ewedde ng'awona n'agenda wiiki eno. Ono omwami ye bwe yabigezaagezaako nga tewali amuyamba musuula mu kidiba, n'abivaako n'awanika n'anyiiga mu mutima gwe, n'azimba omutima ne yeebaka nga takyayagala kumanya oba malayika yazze oba teyazze. Tebikyamukwatako, yanyiiga, yazimba omutima, yasuula mu ttawulo. Si lwakuba nti alina kizibu, alina ekizibu. Si lwakuba nti yawona, akyali mulwadde. Ekizibu kye kinene kuba tewali n'amusuulamu. Naye yeebase. Yeebaseewa era yeebaseewa. Yeebakidde ki? Yeebase kubanga yanyiiga. Abantu bamudisappointinga, abantu tebamuyamba. Ekizibu kye kikyaliwo naye yeebase. Yeebakidde ewateebakirwa. Erinnya lya Mukama libazibwe. Yebakidde watakola ki? Yebakidde webatebakira. Weebaka otya ewatebakirwa? Ogalamira otya nga waliwo kyosuubira, waliwo kyolinda, waliwo ekitannabaawo? Wagongobala, waliwo malayika gwolinda. Malayika gyatabule mu kidiba. Abantu bonna gwe balinze. Abantu bonna bali ku on your marks get set. Buli omu ali malayika. Abantu bonna babanga nga emesse ne bweyitawo balowooza malayika yazze. Sikulimba. Embwa ne bwe yagiranga mbwete katono neyitawo mu kazikiza, abantu nga bagira okubuuka bagwe mu mazzi nga bagamba kiki ekyo ekiyiseewo? Malayika nti ebadde embwa.
sikulimba buli muntu yena yali kubwerinde ekikere ne bwe kyafukula nga bwe kiti mu mazzi buli mweganda kiki ekyo malayika ndi si malayika kibadde kikere abantu bonna nga bali ku on your marks get set ono omwami bulaza nga yagalamidde ye yebase yakoowa yabivaako yebase watebakirwa agalamidde watagalamirwa tolabanga kibi kugalamira mu ssaawa etali yakugalamira ensi yonna nga eri mu kukola nga gwogalamidde abantu bonna nga bali mu kuyiiya nga gwogalamidde saawa ngeno nga tulinga ano mu kusaba buli muntu alinda kyamagero kye buli muntu agamba yesu 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 nga gwosumagira tolabanga yakuloga aba yakuloga nnyo wangi ate nowulira ogalamireko nga tolina bizibu naye amazima gali bwe gati ngaogalamidde nga n'omuzigo mwosula si musasule ogalamireko nga byaggwa wa nga nerandirodi yaggaye nti kenkukwatako enkya ojja kumbulira oba yajjajjaawo ng'ogalamidde naye nga n'omwana bamuzize waka ne bagamba baagala sente kyeŋŋamba ng'ekizibu kyo kikyaliwo kikutunuulidde naye gwe n'ofunamu agagalamira bannange otulo twakulaawo otulo tukwebakisa ku mulambo gwa nnyoko nga n'amaziga gakyayiika ne bakujjukiza bujjukiza nti waayi zuukuka noga ntuli ludda wawana ne bagamba nnyoko yafuddeyo oyo ali awo nugakoze twabadde ku lumbe otulo twakulaawo omusajja ono bamutaddi abasomye bayibuli bamutaddi nkya bamutanca ate naye ali aweya nti bamutanca Kerode ayagala muwaayo nkya bamutte ab'ekkanisa bo bakimanyiiko basiiba basaba naye Peetero embeera yamukubyekubye yasabye essaala oba n'azimalayo wangi n'akoowa n'asuula mu ttawulo ne yeebaka otulo twakulaawo n'omuntu gwe bagenda okutta enkya yeebaka nga bamutanca uno mbe bamutanca wangi bamutaddi yeebase twogera amazima awo weebakirwawo nga bakutanca awo weebakirwa abantu beebakira ewateebakirwa tiwaali badde ggwe ku bizibu by'oyina okubeera nakati osumagira weebale kulaba program amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka. Uganda tosobola kubanga omaze okuweza emyaka 50 gino gye waka celebratinga juice eja independence nuga nti okyali muto. Uganda omaze okukula. Uganda osajja kudda omuntu bwaweza emyaka 5 baba tebakyamusuubira kukola byasire kyekimu kubiraga nti Uganda okuze oba n'obusobozi obugamba nti nedda ng'ayi
olukuŋŋaana lutuuse okukuŋŋaanya eggwanga okusabira awamu katonda mwasinkanira eggwanga national prayer day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka nakivubo stadium we tugenda okukuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service. Olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service. Ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka lwa kutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Kasero ku Lunch Hour Building opposite Nalu Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 4251484. Christianity Focus Center, the solution ground. Kiganda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sunny Kidezi Nayo.